baganda bange ne bannyinaze genze Yekolera itongwa musiibye mutya kansubire nti embeera batwala maliddaadi sana naffe gye tuli Mukama Katonda akyatulonze bulungi mukuŋŋaane ne kana akasonga tukamirimbule manyi bangi vidiyo eno eyinza obutabasanyusa naye ng'ate bwe nnaaba nnyinnyonnyodde omwangu w'okufumiitiriza ajja kutegeera kyentegeeza bwe navudde ejjo ne nkola positi oluvannyuma lwa muganda waffe oba mukama waffe mu ssetteeserezo okutwitinga nga mmawo bwamukyaliddeko mu ofiisi nendekayo ka positi ne ŋŋamba tuli balabira ku bikolwa byabwe bangi kummwe mwavuddeyo jawo politikisi w'ekito banange n'ebirala birala politikisi w'abatasoma n'ebirala biibino baganda bange ne bannyinaze nabagamba nze ndwawo okwogera taboya buli statement gye nkola mbanja kugidifendinga ate era mbeera n'ensonga lwaki mbeera ngikoze bwenkeera n'ensonga ku muntu mba sizinduse mu kiro ne ŋŋamba kannaabire ku muntu amaaso nsooka kwefumiitiriza ne ŋŋamba wano byatambudde bubi sekkirira jjajja wange yankuza mu kyalo yaŋŋamba ekikyamu gwe kyolaba nga tekikunyumidde kyogereko ng'ekikyamu yaŋŋamba buli kyolaba nga tekikunyumidde buli kikyamu kyogereko ng'ekikyamu ekikyamu tokiyitanga kituufu tulekeraawo okwekkiriranya kino kyabadde kikyamu otherwise nga sinnagenda wala abeesunga lwendigwa kale nno mwesunga ebibibeerawo tomanya baba Katonda byagira bwatyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako yaloota Wampologoma akuuseemu amannyo n'agalondawo kyova olaba weeriira tewabula Mpisi egawenja bwiso so nga Wampologoma ne bwali basaayi agenda n'agage nange mbalayirira okuggyako mpozi lwe ndiwummula nze Yekolera itongo tusimbudde kakati baganda bange ne bannyinaze abaasanyukidde ekifaananyi kya Mpuuga ng'ali ne Mawu Nobert nga bali mu kuseka nseko bali mu kunyumirwa n'atuuka n'okutwetenga bannange leero minisita wa Museveni ankyaliddeko minisita w'eggwanga ankyaliddeko mwewe navudde ekyogerako mwakoze statement Yekolera ya politics w'ekito bannabyabubuzi bwe batyo balina okukwatagana kambabuuza ekibuuzo basajja mmwe nga temunnaŋŋenda wala bantu mmwe singa mulaba ekifaananyi kyange nga ndira ebbalamu musobola okikumiikiriza nti ffenna twali bategesi ba bivvulu singa kummwe mwagala okulaba ekifaananyi kyange singa mukeera ne mulaba ekifaananyi kyange nga nkyekubisizza n'ebbalamu musobola okuga nti bonna ndaba baali bategesi ba bivvulu bya politics bonna waliwo ekibagatta bivvulu oba singa mulaba ekifaananyi kyange ne bebeku musobola okugamba Yekolera music analyst Yekolera producer Yekolera muwandiisi wa nnyimba kiryokke bw'abeera ne bebeku kyeka bizinesi ze baliko bali mu bya bivvulu byabwe temugambirawo nti Yekolera yalidde waliwo kumu atasobola kunjogerera nga mulabye ekifaananyi kyange n'ebbalamu oba ekifaananyi kyange ne bebekulu ne mugamba nti ekibagatta music industry bino bya politics temugambirawo nti Yekolera yalidde temugambirawo nti Yekolera yalidde teekawo comment ali ku vidiyo eno gwankuba singa okeera n'olaba ekifaananyi kyange nga ndi n'ebbalamu oba ne bebekulu aba NRM bw'omanyidde ddala lukulwe togambirawo nti Yekolera yalidde Yekolera munyampi Yekolera twamulabirawo Yekolera kasitape twalaba nga akola bwati ne tumanya oyo munyampi ekifaananyi nga ndi n'ebbalamu kifaananyi bufaananyi ekifaananyi nga ndi n'ebbebeku kifaananyi bufaananyi bwe munnayuganda n'okiraba osobola okuga nti bonna bategesi ba bivvulu oba waliwo ekyatugatta nga bivvulu oba waliwo ekitwawula bakiyita Uganda
kubanga omulimu gwange tegusobola kutambula bulungi mu Uganda mbi kati sina ngeri yonna gye nkolagana na muntu akolagana na Museveni olw'okuba twali tukola omulimu gwe gumu olw'okuba ffenna twali bategesa njagala mmwe ekifaananyi kyange we kikuluma nga nina ebbalamu oba nebbebeku nga tuseka tuli mu kacaayi tunywa mwe bantu mmwe abatunenyanga buli lunaku musobola okugamba nti bali ekibagatta bivvu oba mutandikirawo yekolera yalidde tumulabye alina abanyambi kakati nange mbuuza ye lwaki bba oyo mukama waffe Mpuuga bw'abeera nabo mugamba oyo ye politics tuzanye machuwa politics naye nga omulala kuffe bw'abeera nabo abakolagana ne Museveni mukeera kujja kiggo yekolera yalidde tewali ngeri yonna era bwe mulabanga ekifaananyi kyange nga nina ebbala bebeku mumanyirangawo nalidde era munkubenga kubanga there is no any way gyesobola kukuga nti Museveni mubi, Museveni twamukoowa, Museveni yabba obulu, Museveni yatta baganda baffe n'oŋŋamba nti ate nina okukolagana naye olw'okuba waliwo ekitugatta gwe mulimu ffenna gwe tukola nedda waliwo wano mwannyinaze Shifa agambye Sharifa wemutwe mwavuma Ssennyonyi nze wali owuliddeko ku kigambo kyange nga kyolekera Ssennyonyi lwaki bo tebasobya lwaki ffe tusobya ffekka era nkakasa otya nti omuntu akwatagana n'omuntu akwatagana ne Museveni talina busoboze budiringa ne Museveni onkakasa otya nti omuntu adiringa n'omusawo Omuganda alina obusobozi obudawutinga amaanyi ga sitaani onkakasa otya nti Sheikh asiba mu ssabo asobola okujjenja n'abuulira enjiri ku kigambo kya Allah bwe kimanganza sikyasobola kukolagana n'aba NRM bwe twakolanga omulimu gwe gumu nze ng'onsinkana ebbala mutunyumye ku ddiiru ki ng'onsinkana ebbebekulu tunyumye ku ki naye bo munnange bwe basisinkana that is mature politics that is mature politics that is mature politics you guys waliwo yakoze statement mbu ono yegundi ali ow'abantu abali educative oyo politics ow'abantu abali educative mubeko ebyammwe ebyabatasoma mubeko ebyammwe ebyabatasoma ono politics ow'abantu abali educated you guys decisions ezikolebwa abantu abali educated bwe ziba nkyamu wallahi ziwunzika zikosezza ffe bakisaati bw'otayagala twogere ku nsonga decisions ezikolebwa abantu abali educated zikosa ffe abaavu be mutayagala twogere ku nsonga oli nakugamba nti oli mwavu toli diplomat toli smart oli diplomat oli kisaati leka abantu ba diplomati era abagagga era abali educated boogere baleke boyo baboogera kyokka nga decisions zebakola ziwunzika zinyigiriza ffe abali educated gwe mbuulira oba Mpuuga asobola okukosebwa decisions ezikoleddwa bansi b'amataayi nga ye amafuta afuna gaabwere ng'emmotoka atambulira mu zaabwere nga n'abaana be babaweerera babaliisa afuna ensaku kakati ng'oyo mukkiriza okunkoleranga decision bwe balina okukola decision kyokka nga decision enkyamu ze bakola zinyigiriza ffe be muyita bakisaati era abantu abali educated no nedda baganda bange si be balina otukolera decision ebyo byakoma ku mulembe gw'aba Dr. Kizza Besigye nti bansi b'amataayi be baali bategeerera abantu ba bulijjo nga kye basalawo abantu ba bulijjo kwe bagendera nga kye bagamba nti kino nga ffe tutabuga ate munange tukole ki ebintu babikyuka His Excellency Bobi Wine yatuzibula amaaso nti bali bye bakola bikosa mmwe amaani decisions ze bakola zikosa mmwe bakisaati kyokka nga nakikugamba kisaati nakikugamba
ali uneducated? By the way, Bansobera, who is educated person? Can you define an educated person? You are educated. Femunango jakosa twafuna mukisa kugenda kusolo. Neba sateba feba tufunako. Twabafunako omukisa. Neba tukukumirize waka. Kakati temulowooza. Njaa moliye chakola kyekituufu bannange oli chakola kyekituufu kubanga ali educated. Bwe tolabangako muntu ayogera byetegerekeka mu nkiko za kika ng'olwo bazadde be gwe baweerera. Ayogera bitakwatagana. Nedda bannange eno ebintu si byansi bamataayi fenna bitukwatako. Bwe bakuba eddagala effu lirina omwana wa Mpuuga gwe lisobola okukosa. Lirina omwana wa Sipiika gwe lisobola okukosa. Lirina omwana wa Mao gwe lisobola okukosa. Oba gwe jjanjabira emulago mu malwaliro ga gavumenti gwe ligenda okukosa ng'omwana wa afudde. Omwana w'oyo ali educated eri ali mu kifo ligenda mumukosa. Mao asobola okukeera n'aziika omwana we nti bamukubye eddagala kufa oba Mpuuga. Gwe kigenda okutuukako, gwe kigenda okukosa. Kubanga omwana wo yagenda okufa. Si waabali. Kakati tetukkiriza abantu abo okutuvuga buli lunaku. Nti be balina okuba ba decision makers ku waffe. Ne kyetutakkiriza twekkiriranye tetwekkiriranyanga. Waliwo wano mukwano gwange agambye nti Mao ali mu public office alina saavinga buli omu. Kankubulira ekigambo kino. Fere tuli ku ludda luwabula gavumenti ya Museveni nkiddamu. Fere tuli ku ludda luwabula gavumenti ya Museveni. Fere tuli bawabuzi ba Museveni. Tuli bavuganya Museveni. Njagala mwawule ekigambo opposition n'ekigambo advisor. Fere tu advisinga Museveni. Tuli mu kumuopposinga. Opposition kitegeeza kuwakanya. Kumuwakanya fesi tuliwo kumuwabula. Akakyama mamera boka korola kamenyeka bumenyesi bwaba mama wa Mpuuga yalemwa amini bwaba mama wa Museveni yalemwa okumubuuliranga muto okumuwabulanga muto nti obutemu obubbi n'ebirala kibi fo tugambo den tuli ku ludda oluwabula Museveni tumuwabule ku nsita y'Abaganda baffe. Tumwabule nti bwoba oyagala okutaasirika mukube sasi sweet papisi mukube mubbe ku mutwe gundi munyole bulago. Fere tuli bawabuzi ba Museveni. Bw'ogamba nti tulina kuba bawabuzi ba Museveni era omuntu asobola okuva mu ofisi ya Museveni n'agenda ewa minisita ewa LOP leader of opposition mu ofisi mubateese kubitwala eggwanga mu maaso. Then what are you opposing? Because when you say that we are on opposition side, omulimu gwaffe kuwakanya si kuwabula. Si kuwabula. Omulimu gwaffe kuwakanya nfuga ya Museveni mbi, kulwanyisa nfuga ya Museveni mbi, kulwanagana na nfuga ya Museveni mbi. Si kuwabula Museveni kati tumuwabule ki? Nti Rita Nabukenya munyole ng'ensingo etunuleri. Mutomeze emmotoka ya polisi ekole bwete yasirika uma ye mukube masasi gundi mukole bwete mutte bwete. Economy ne bwebange egudde gwesigala nga babakocha ba sente nyingi ne ministries zongereko na kino kyongereko. Fere tuli bawabuzi ba Museveni. Tuli bavuganya Museveni. Kakati ngaffe abavuganya Museveni tetulinange gye tukwatekana n'abakolagana ne ba Museveni oba n'abakolagana ne Museveni. That is why ojja kwesanga Yekolera emutegesi w'ebivu yagaana okuddamu okukolagana ne Bebekulu so nga yamukoleranga sente nnyingi ng'amutegesi. Yagaana okuddamu okukola alliance ne Balamu olowooza yantanga sente mmeka kuba ebivulu bye nakolanga naye emabega okubeera stage manager ku show ye n'angamba bano nedda muntu akolagane Museveni sirina kumwesembereza naawe bali wano bagadadde. Bannange
bali bakola mu ofisi za ggwanga mubaleke bwe basisinkana si musango munnangenzi we bandaba nga nsisinkanye omuntu yenna gwe twali naye mu ndongo gwe twali ab'omukwano yekolera mu nyambi yekolera yalidde twabagamba akaana ako bannange kayekolera kanyambi kalya ssente n'ebirala wabula bo bali babasisinkana it's okay bansi bamatayi bo bakkirizibwa okusisinkana abakugu fere tukkirizibwa kusisinkana be twakolanga nabo mirimu bo bali mwenna bakola gumu bakkirizibwa okusisinkana nga musisinkana ku ddiiro ki nga musisinkana ku ddiiro ki ku ddiiro ki bannange temujja kututegeerera ekikyamu kibeere kikyamu oli bwakeera nasisinkana mawu owa Museveni ate enkya n'agamba nti Museveni mubi n'ebirala nasisinkana mawu eyalondebwa Museveni era awagira Museveni munnange taba nanjawulo na muntu agamba oba omusumba kasitani kalinnyirire kasitani kabi enkya ne bamusanga ng'ali ne maama Fiina mu ssaba ate nga maama Fiina ffenna tukimanyi nti ejenti waani wa sitaani wabula avuma sitaani ali ne maama Fiina banywa buuca era bali mu ssabo basawula enkya nagga sitaani mubi kibeera kyekyo baganda bange anange embuuza kibeera kyekyo you guys muleke tusiriwaza by the way mutusiriwaza ate ne mutusiriwalirako ate ne mutunafuya emitima mwe twali tutenge ebyokulabirako nti bw'osanga ng'owa NRM mudduke tosembereza mbwa kati nange nina ekibuuzo maama mu buto bw'akugamba nti esigiri eyojja ayinza okulaba ng'oyolekera esigiri eyo gye yagga nti eyokya n'atakwata kugulu n'okukubamu oluusi n'akukubamu n'okuwuttulamu oluusi n'akuwuttulamu maama ayinza okulaba ng'ogende wali omusota gwe yakugamba nti mubi mwana wange n'atakuba okulya mwana wange gugenda kukuluma kuba yakugamba mubi kali mmwe abatugamba nti Museveni mubi then nga bwe musisinkana ne ba agenti be mutema bukule nga bwe musisinkana ne ba agenti be mutema obukule oli n'omusanga nga balula akakule asaline mawu ate aline gundi hamunange bakolera mu public office y'eggwanga gye baweereza kibokke b'okusisinkana naye ng'ate ekyalo Museveni mubi beni Museveni bw'aba mubi ate buno bu agenti bwe embisi ezaala mbisi embwa ezaalambwa nabagamba ekyana ky'emmamba kibeera ddala nga kifaana n'omuguya naye tekikikuula kyana kya muguya kibeera ky'emmamba kali Museveni waba mutemu kikyosuubira mu bakola naye oli n'akugamba mutuli ludda musimanya ofisi ya Mpuuga it is a public office buli muntu akkirizibwa okuyingiramu fe eyo office yawaludda luvuganya gavumenti era be balina n'okiyingiramu buli bwakabaka bwaffe nze yekolera itongwa bwenveeno nengamba nje bakulaba owekitiibwa Mpuuga nga kimanyidde ddala nti saagala Museveni era byenjogera binakuya Museveni Mpuuga nzijjo nzigulire n'ayitawo mangu awo ate wa NRM wajja munnange nga bamugulira ng'ayingira enkeera nga bakugamba nti tuli ku opposition ekigambo opposition tekitegeeza kuwabula gavumenti muddeeyo mwe mwasoma mutuga mwasoma ekigambo opposition kiva mu kigambo opposing kuwakanya na kulwanyisa ffe tuli ludda olulwanyisa gavumenti era oluwakanya gavumenti ffe tuliwo kuwabula gavumenti tugiwabule kuki kyabekala mujja bw'oyagala balumya enjala balumye booti aye mwagala mubatte bwema mwagala mugende ne Congo mutabaayo mulimbe nti ADF gyeri mugende mulumbe olubiri lw'omusinga kyasiwezire mumbe mubba abaliyo bonna
amasasi mubatte mujje muteke bombu mukwate Segirinya mukwate Sewanyana mutabita Nabukenya muteya Sini Kauma mutedani Chemne mutesipapisi mubba abantu amasasi nga Bobi Wine bamusirye ku 18 November 2020 mubamaleo ebetu wabula mu 7 bogabe tuli bawabuzi ba mu 7 ebetu wabula mu 7 fe tuli bavuganya mu 7 nchiddamu tulwanagana na mu 7 nchiddamu obusembayo tuli balwanagana ne mu 7 tetubangako bawabuzi ba mu 7 bw'abanyina yagaana okumuwabula kwawula ekikya ku bituufu fe tulina we tugenda muwabulira era eyo office yaffe waliwo naŋŋambye teekako woofiisi yo otulemu bw'olowooza okukeera ku makya okwogera ku Museveni ekikyamu kikwetagisa kumala kubeera pulezidenti nawe bakugambe gwagandi Museveni yakuze bubi nawe fuuka pulezidenti nawe kola obwakabaka kola entebe ofuuke pulezidenti no buli omu wooli okkirizibwa okwogera ku kikyamu eky'omuntu muvenga mweri nawe fuuka gundi okole bwoti nawe fuuka gundi okole bwoti bagundi nga mutukajjaddeko kyogamba omukazi alina kusooka kufuuka musajja okugamba ku mwami we nti mwami wange odda kiro omusajja omukazi alina kusooka kufuuka musajja okugamba ku mukazi wo ndi nkukoye okwebaka kwawe osigala oba alina kusigala nga mukazi n'awabula omwami we ekikyamu ku kituufu ffenna bwe tunaakola ofiisi owo ate nga gwe nkajjaddeko nnyo mwanyina nze nina bukirwa aŋŋambye leave Mpuuga alone. Will you leave me alone when you see my picture with Balam Barugahara? Will you say the same when you see my picture with Bebe Cool? Or would you say the same? Singa nalonde bwangu omutekesi ow'ekikulu kya birthday amuwozi kubanga ndi event organizer. Yes, I'm an expert mu kutegeka ebivvulu. Birthday amuwozi yali kololo kyali kivvulu. Senga ddiro bagimpa n'engitwala waligambye livu yekolera aloni ng'abantu bankuba oba waligambye mukakomerere kabulireyo kubanga kaba kabonera akalaga nti maze okubalyamu olukwe. Kaba kabonera akalaga nti maze okubalyamu olukwe. Njagala oyogera ekigambo kino ng'osobola okukiddamu ne bw'olaba omuntu omulala nga yakikoze, ne bw'olaba kindi nga yakikoze, n'olaba gundi nga yakikoze. Lwaki mulinamu abaana n'ebyana? Lwaki mulinamu abaana n'ebyana? Era nina n'agamba Mpuuga is a leader of opposition. Weebale kukitegeera. Leader of opposition akulira Bazaake, akulira Basennyonyi, akulira Bahirudamani, akulira Geoffrey Utaya, akulira Nyeko Deriki, akulira Bakagabo. Then ne Mau ali mu opposition, Mau Mpuuga waba leader of opposition. Then, na yaba opposition, tell me, Nina Rukiwa, tell me, when you say that Mpuuga is a leader of opposition, Mao mu opposition, oba mu NRM, watya waliwo agambye watyanga yabadde agenze kuteeseganya kukuteebwa kwa Segirinya ne Sewanyana kuteesa bargaining on someone's freedom. Today, come and accuse me, then arrest me, take me and detain me. Tomorrow, I will come and say, please, sumurulo mwana wange, sumurulo mwana wange, banangi. You guys, no way. Tetutesa kudembe yafi. Wano tubaddenga tulwanagana n'oyo Mau akubye Bobi Wine nga target ye yakusuula Bobi Wine yakumuwulisa mu ttaka n'atulangirirapo n'olutawo lwa myaka wajinda bengi nga buli lunaku atuvuma. Mbuulira baani abalwana naye ffe oba Mpuuga awo gwe mugamba nti alina okututegeerera. Mbuulira yekolera interviews mekase nakola ewa Selector Williams mu Bizonto ewani nga neewuuba buli lunaku wallahi nga ndi mu kulwanagana na Mau. Friend yumbuye najja naye n'alwanagana ne Mau.
amasaba najja n'alwanagana ne Mao abasinga twalwanagana ne Mao ng'avuma omukulembeze waffe ng'ayagala okuba omukulembeze waffe okumubuuliza mu ttaka Mpuuga ye yalwana owaye Mpuuga ye yalwana obaffe bemugamba nti bakisaati ffe bakisaati ffe twalwanira omukulembeze waffe ne tukuuka engabo ne tukuba omulabe ne tumusuula ku ttaka era okukakkana ng'alaze kalaazize entuuku ng'ageze mu baamutuma mbuulira yali Mpuuga ye yalwanagana n'abantu abo oba ffe bayeekolera ffe balumbuye ffe ba Faustin Masaba ba PTA ffe twalwana si Mpuuga walabako ku statement eya Mpuuga obanga agenze akoze ki ku programu yonna eya TV ng'agenze kulwanagana na bigambo bya Mao kubidalyutinga okubisabula okubijjamu obusago okulaga nti Mao mukyamu walabyeko ku tweet ye ng'edifendinga Kyagulanyi Ssentamu ng'eraga obubi obwa Mao wali okirabyeko tweet ye gye twalabye ng'ali ne Mao simanya minisita ankyaliddeko ne tubaako ensonga zatunyumya naye wali teyayogera naye leero yalabye nga kyetaagisa okwogera ffe bayeekolera ffe twavaayo ne tulwanagana ne Mao si Mpuuga yali mukambati zone nga asirise bavuma omukulembeze we bavuma mukama we nga asirise wadde okolayo ka Twitter akamu wadde okolayo Facebook post emu yadde okugendako ku interview n'emu ayogere nti nedda Mao tatukinako oba akoleyo statement edilutinga ebigambo bya Mao ffe bayeekolera bemuyita bakisaati uneducated abataasoma wallahi ffe twateekawo emigongo gyaffe nga buli Mao effumu lyaleeta ffe tulibaka ne tulimuddisa ne gamufumita era okukakkana ng'adduse ekiwalazima Mpuuga wavaayo n'okolako tweet n'emu n'okolako post n'emu n'ogendako ku interview n'emu ng'odifendinga Kyagulanyi olwaleero yagenze ne beekubya ebifaananyi n'alaga nti kirimu nyuzifulu n'okupostinga naye His Excellency Bobi Wine bwe baali bamukumita amakumu yalabanga kya bulijjo teyitagana byetabamu kya bulijjo baba mukube basajjamu zibannaye nze kino nkibabuulira nze yeekolera teryantegeerera nze nina omutwe gwange ntuula nenkola analisisi yange nenkugamba nti nedda kino kikyamu waliwo wano mwannyinaza agambye Naira Nagawa ow'Enkima agambye olaba babadde mu America but he didn't post His Excellency Bobi Wine the President teyabipostinze ebyo ebyabadde mu America byonna wabula kyeyalabye posting Mao ankyalidde batandiikiriza mpola kanakulyako amenvu katandika kesesa wolowooza waliwo avaawo n'akikubawo olumu nti nvudde mu opposition bonna batandiikiriza mpola okusuula indicate okulaga obubonero bonna batandiikiriza mpola mwenna batandiikiriza mpola oli n'akeera nsisinkanye minisita wulira statement eno gwa nnumba nsisinkanye minisita waliwo wanaŋŋambye ye Jennifer Kayondo tamanyi na kuwandiika linnya yawandiika Jennifer Kayondo soka oyiga okuwandiika erinnya gwe sigenda kwanikola gwe Kayondo si Kayondo nsisinkanye minisita Mao ne twogera then ate nta n'omusange wa His Excellency Bobi Wine Mr. President sebo nkugamba ebigambo bino ate era n'akola statement Museveni tori president if Museveni is not a president nga naawe okikakasa okkiriza then why do you call nobody Mao a minister Museveni alina okulonda ba minister Museveni yewangula wa president sisinkanye minister Mao then tomorrow Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Museveni tawangula nko tomorrow sisinkanye minister Museveni gwe yalonda olaba abayeeganye Bobi Wine mu lukujjukujju
olabe omuntu yenna nze Yekolera itongwa bwe mba njogera ku baminisita ba Museveni mbateekako ekitiibwa kyabwe. Today minisita wa Museveni akoze bw'ati, not minisita w'eggwanga, because seesigisangako Museveni ntebe eyo kulonda minisita w'eggwanga gwe nalonda Ekyagulanyi. Era nakugamba ensonga lwaki bampita wano wali sibajja nabagamba mujja kunkwasa kibuli, nze sigenda ku poliisi, sigenda ku sayidi, sigenda mu bitongole by'abambega, siyingira mu siga ddamuzi kubeera balonda simulondangako. Then boboga walonda Bobi Wine nga ye president wo, now ate mama wajjati okuba minisita nga yalondebwa Museveni. Ensisinkano minister. Then tomorrow you say, my president is Excellency Bobi Wine. Then another day, Museveni, si president wange. Atenga waroze minister, wise minister, wako chichamu kumutwe. Wako chichamu kumutwe. Waba weganye Bobi Wine murukojo kojo. Waba weganye Bobi Wine murukojo kojo. Kubanga kirizani Museveni yalonda ba minister, and tomorrow you will come and yap in Mr. President, His Excellency Bobi Wine. Waba weganye murukojo kojo. Waba weganye Bobi Wine murukojo kojo. Nedda baganda bange kino kikyamu, kino kikyamu. Zewe ngamba nti Museveni si president wange, nkulayirira kyo atayinza kuba IGP wange, janati kata atayinza kuba minisita wa byanjigiriza by'abaana bange, otayinza kuba olwani sempi tatayinza kuba minisita wa byakwerinda byange waba wa byabutebenkevu byange. Nowhere, because sirondangako ku Museveni ate minisita we aba ate minisita wange ate nkyazija njasamira mu bantu. Mr. President Bobi Wine, kisoboka mba mweganye mu lukujjukujju, mweganye mu lukujjukujju. Olunaku lwendikeera nempita mu minisita wa Museveni nti minisita wa Uganda ndiba sikyalina moral authority eyogera nti Kyagulanyi is my president. Era nsaba Allah bw'olaba nga ntuuka okuyita minisita wa Museveni nti minisita wa ggwanga, nzitanveewo mponye okuswala, nzitanveewo omponye okuswala. Omulala n'agamba nti nakoowa kipeegi kino kumanyoko nakuyise nakuwa invite oba wano nkuyise kuweerezaako invite ndi jange olabe vidiyo eno oli mugwi wa ddalo. Nedda baganda bange, mwanyiraza agambye we are losing eyes off the ball. The ball might be Museveni, gwe mupiira gwe tulina okutunuulira. But omuntu anagenda mu kibira okutema emiti ayo kyamanda asooka kusaawawo maggwa gagenda mukumitira mu kkubo. Nkiddamu, omuntu anagenda okutema emiti oba okutyaba enku okusenya enku mu kibira tagenda atyo mafaaya, asooka kujjawo maggwa gana mukumitira mu kkubo gasooka okusaawa. Era still n'omupiira gwoyogerako tuli mu kisaawe, eriyo ekisaawe ekitali kisaawe ekiri mu nsiko. Ekisaawe basooka kisaawa, that's why bakiyita ekisaawe. Tetuyinza kuguzannyira mu nsiko. Bano bwe tuba nga tulaba nga z'ensiko ezigenda okutulemesa okusamba omupiira gwe bayita Museveni tugukasuka eri, tusooke tuzigambeko nedda zisaawewo amayisa gaazo. Bino tuli mu bya ddala, situli mu bya muzannyo. Omanyi okugamba nti tuli mu bya ddala. Uganda batta abantu, oli n'agenda mu bazungu mu conferences enya Uganda batta abantu, olongeza bugeza y'empuuga yagenze enkeera n'otwitinga wali ne minisita wa Museveni bagamba nono bakutunuulira bonna ne bagamba laba omusajja byayogera yagamba bano batemu ate kaakati bamukyaliddeko balina mu kumwenya. Waliwo ekifaananyi ekyogera abantu muleme kulowooza nti ekifaananyi tekirina mimwa. Ekifaananyi kirina emimwa.
ekifaananyi kisobola okwogera waliwo ekifaananyi kye bakuba n'omuntu ng'olaga nti nawe oli munyiivu tokigenderedde oluusi mwesanze mu kuziika naye oli naakugamba bamukubye ekifaananyi ne mawunga amwenya kyanagamba Museveni mubi naye nga bwasisinkana minisita wa Museveni amwenya n'abakoma kumwenya natalina namma okupostinga ye ne yeepositingira alaba kyamaanyi nnyo okusisinkana ku minisita wa Museveni nkuwemye still nkuwemye kambuuza ekibuuzo mwabagamba nti politics si waffe asinga kutta bangi siffe era decisions ze bakola zikosa ffe onansanyudde Jennifer Kayudaada ng'ava ku mmawu amaze n'ateekawo comment angabadde ngamba ava ku Mpuuga amaze n'ateekawo comment nti long live President Museveni omukubi era mukama wammwe ono agambye nopulayoninesi simayaliyoni mmesi biki kati emirimu anaagikola atya anaagikola asosola mu bantu alina kuweereza baminisita ba Museveni oba ffe alina kuweereza baminisita ba Museveni oba ffe manyiraze ngambi naye obusungu nga mulina bungi muganda wange kankubuulira abantu abamu tetukyakola lwa byabufuzi ebyo olina akira nayuzaamu ekipapula kyo yekolera events and promotions n'agiyuzaamu layisinsi yayo n'otuuka okulwaza nyoko nafa nga tafudde bulwadde afudde bwavu bwo wano kyaswa mujjanja otusuubira kujjawo essanyu kulaba omuntu yenna agiringa ne Museveni kale bwe baba babadde bateesa nga ye minisita akulira n'abalamuzi bonna atuvunaanire Museveni emisango gy'atuzizzaako kutta abaana baffe okuwamba abaana baffe okusiba abantu abalina emisango okubuzaawo abaana baffe okukwata mu constitution okubba eggwanga kale asooka kimutuvunaanire then awo tugenda kukakasa nti agenda kuba atukoledde kuba bwatukolera ekyo tujja kumanya babadde bateesa mulimu ensa naye byaba bibateesa tebiri mu kujjako Museveni temulinsa bonna kyoba oteesa nga temuli kujjako Museveni kitegeeza temulinsa magoba Gerald yaŋŋambye funa ebyokukola ove mu kutwasamira magoba Gerald nze sinoonya byakola nava mu lubuto lwa maama nga nnina ebyokukola ndowooza vidiyo wagirabizzo gye natadde ame producer omutendeke a songwriter omutendeke amanekinga abayimbi omutendeke ebyokukola nava nabyo mu lubuto lwa maama najja n'ebitone bingi music analyst omutendeke ebyokukola nava nabyo mu lubuto lwa nnyabumwe temulowooza ndi bwe tutuula wano situlina byakukola oba situlina wakulaga tulina kuba wano no tulina ewokulaga tulina ebyokukola yekolera nekikyanneetagisa na kunoonya mirimu nava mu lubuto lwa maama n'emirimu nijja gyetulira ku music oyo nava mu lubuto lwa nnyabo n'emirimu ze yekolera itongwa nabengera kukazi nenga nvudde mu struggle nfuna emirimu nze NPS yali empombi akakwakulizo va mu struggle va mu politics Aban TV yali empadde omulimu akakwakulizo va mu politics toddamu kwogera ku Museveni munnange nimbagamba bw'ataabenza n'abaani omulimu gwammwe mukyezigalize munne nava mu lubuto lwa maama wange nga nnina emirimu kubanga Mukama bwe yali antonda wallahi yangonnomolako ebitone kiddamu Mukama bwe yali antonda yangonnomolako ebitone
wallahi gwe byotayinza nakusena kumalawo ate nga nenkuwaako kimu bwekiti ku bitonde byennina toddamu kuba mwavu twabisuulawo ne tujja tusobola tunula Uganda kubanga ogamba nti awadde wenvaano nina ew'okudda naye bw'ataabenze kutuula wano kwogera bigambo bino anaabane gwalina onnoonya ebyokukola nze mu buto lwa nnyabo navaayo n'ebyokukola otegedde simanya giraido gerard nava mu lubuto lwa nnyabo n'ebyokukola nava mu lubuto lwa maama wange n'ebyokukola oli nakugamba tuli mu kuteesa kuwa bulungi bwa ggwanga nasisinkanye mawu tuteese kuwa bulungi bwa ggwanga ekyokuteesaako kyonna kirina kuba kujjako Museveni kubanga tewali bulungi bwa Uganda bwonna busobola kuba mu Uganda wallahi nga tukyalina Museveni nkiddamu tewali bulungi bwa ggwanga busobola kuba mu Uganda nga tukyalina nakyemalira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni omuntu yenna ateesa ku bulungi bw'eggwanga ekigambo ekyo kifunze gamba tuli mu kulwanyisa Museveni then ojja kuba ozingiddemu n'ebiri byonna bye waaliyogedde tuli mu kulwanira bulungi bwa ggwanga tuli mu kulwanira nfuga nnungi security obuli bw'embuzi n'ebirala awo ojja kuba oli gumulama byonna ojja kuba obyogedde kasita oyogera ekigambo tuli mu kulwana kujjako Museveni naye nga mu statement yo temuli kigambo nti tubadde ne mawu kujjako Museveni tewali bulungi bwa ggwanga bw'oba okolako nze Yekolera itongo musiire bulungi